Enkyukakyuka omuwagizi wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssembere waniino vidiyo eno soko julize tumanye tweyongereyo. Nga bwe bateekateeka nga 12 naffe tulina enteekateeka ezaffe. Vidiyo eyo nga bw'ogiwulidde nga bwe ngitandisiza ereetedde obunkenke wali mu State House ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni byonna mbikuletedde maaso awo. His Excellency Robert Kyagulanyi, oh my God, osaana kubeera nga obyerabirako kye bamukoze mu maaso awo, naye kyabakoze. Nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like bw'oba omaze subscribinga bwegette ak'omukutu guffe guno. Vidiyo eno giyambeko okudduka ku supiidi eya waggulu nnyo. Olunaku olwaleero waliyo statements oba videos eziri mu kubeera zisaturatinga kubanga Uganda aba bazibudde amaaso His Excellency Robert Kyagulanyi wamu ne ttiimu ye. Vidiyo eno gyetegereze bulungi ombulire byaddala mulowooza bano abasajja basobola okusimatuka fine babakkiriza balayire naye the aftermath sokolabe. Nga bwe bateekateeka nga 12 naffe tulina enteekateeka ezaffe ez'abantu ez'Abannayuganda the majority abakkiririza nga 12. So bakole ebyabwe oba bagenda kololo kwemoola naye nga bwe balindirira tetujja kwasanguza nti kino kyetteekateeka. Gwe lindirira gwe nga bw'oli munnamawulire beera deployinga mu kasonda k'eno ne mu kasonda k'eno. Story go now breaking news. Nga tubitedde ku mabbali omukulu Justice Byabakama wamu ne Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nkugambye abaana b'enkyukakyuka kye babakola left right to the center, abaana baagala reforms. Njagala kumanya ebibuuzo bye mu comment section. Mulowooza bano abasajja basobola okuswala ne balwirizinga reforms oba tebajja kukola ki? Ate bajja kubeera nga bazirwirizinga. Nyongera okujjukiza gwe atana subscribe nga simanyi ki ky'olinda asooka olabe. Kansubire buli omu ali bulungi. Njagala obuuza ekibuuzo kino. Ba MOP ba NRM muli bannayuganda oba muli ba NRM? Njagala kubuuza ku kibuuzo. Are you Ugandans or you are party people that you NRM? Namwe tuba scrapping off ku map ya Africa. These are the things that I talked about last time on my live. Nabagamba, you people, you are talking about apparently opposition leaders to go and swear in. Olwaliro muchirabi. Nti civility bill apparently badeyogeza abantu obwama. Apparently njagala okwebaza Mwami Ssenyonyi nti parliament yaffe gye tulimu tewali kintu kipya ky'osobola kolamu. Era ekibuuzo kyange to all people, but is our opposition leaders, are they supposed to swear in? Because when they go and swear in, they are giving legitimacy to Museveni that he won with that percentage. Kati awembulize ekibuuzo wetugamba nti our leaders are supposed to swear as other people say, then legitimacy wemugikkiriza, it's like being in your house. Tata ona agamba banzi ba kalulu, that is Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu, and then the children nga bagamba atatalimba tebamuba, because once they go and swear in babakkiriza ebyava mu kulonda nti no byali bituufu. Kati wano wembulize ekibuuzo buli omu ampe endowooza kubanga apparently simanyi what is going on. Nze nandigambye nti they wouldn't swear in, because once they do that baba wadde legitimacy mwamuzeeyi nti no yayitamu neyo percentage 71%. Then eno nga tugamba ne DR forms nazo tezinnafuluma. Remember agenda kulayira nga 12 shegedde. Kati awembulize ebibuuzo kubanga olwaleero kinjigiriza ebintu bingi muli ne bag eribadde lyesibwa nti Mwami Ssenyonyi agezezzaako nnyo n'ababaka abalala opposition, but minority cannot win anything over majority. Tivaawo ntandise nga mbuuza mwe ba honorable ba NRM, are you really Ugandans? Wetuba tuyise ebintu nga coffee ebigendo yamba bannansi be mugenzo okiikira banange, you people you knock. Owulira ddala ng'oyagala oba okole ki oba Katonda ajje atugumbule ku bantu abamu. I'm being honest with you. Because you cannot tell me wagenda kuchikiri abantu mu parliament. You find an old man standing in the camera. Hey, this bago must pass. Bichi. I know the good thing with that bago, because tetumaina reforms, you did not even teach us what the reforms are. You didn't even tell us what is in the reforms. All you have to, like, everything is into dictatorship. Like, you command, you force things forcefully. You force everything forcefully and you don't want to be told. Madam Speaker, we have seen people
just telling you politely, and you're speaking as if you are in the heaven. You're speaking as if you reached where you're going. You speak as if you don't have children in this nation. You speak as if you don't have anyone in this nation. The NRM MPs, we want to ask questions. Are you really Ugandans? Do you really feel the pain of your people from the dust, from villages where you go and ask for them the votes? Do you really feel the pain? Do you know what do they go through? Have you even read the reforms of the bill? Or you have just gone an extra hand? Because for you, you know, I'm a party person, they have given me money, so I have to pass whatever. Madam Prime Minister, do you even know the chaos that you're doing that disrespect you as a woman? Do you have children? Do you really have children? I'm just asking questions. Do you really have children? You people, when you go to those caucus and everything, do you respect yourself that you have children? You have people that you represent from villages. People, let's have hearts for people. Let's serve. Do not temukola gadibengadie. You cannot tell me that you're going to do for. You didn't even read the reforms. Mwami Segona talked about that. You did not even read the reforms. Mwami Joel Osenyo, you talked about the reforms. Omuntu wakola chino you know more appreciating. We did not even know the reforms that you have made with the foreign Minister of Foreign Affairs. You did not tell us. Now what can we expect? Now this is a total mess. Really a total mess. Opposition there's nothing we can do in that. Ndowooza omukyala mumuwulidde bulungi nnyo Katonda omusajja njagala owulirize zino video with precaution oba osobola gisharingireko banno mu WhatsApp groups ezinjawulo wamu ne Facebook groups. Zino videos ziwe very sensitive so kulabe tumwe tuyogere. Yoweri Museveni has taken a commanding lead. Most of the polling stations have already sent their results, so we expect an official declaration of the president. So, mwabibya abakama mwako ba results diriwo. Nze tibona ku results nediriwa kuye diriwa demukoba anti diriwo. Mr. Byabakama, where are the results? Kyagulanyi Center Robert 24.72%. Oliba endodi mwafanisa results Byabakama. Yoweri Tuhabuka Kaguta Museveni 71. Eno nenda Bobi Wine. Oboko boti yeduda Museveni ntufu. Sawa eno ndi kumutimbagano wano. Ndi wano kumutimbagano, ndi kumukutu ogwa Electoral Commission. Odiwe awa wata results. Tilivo na woko eda 2026. Dizira yo. Wamibi abakama tuwe results si. Tulete DR forms eda ifeda NUP to compare. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwabibya abakama twenda results. Bwana abakungu muli ku makompyuta. Mwambere n'amagandula. Muli ku sente day family abuli ezira results tuliwo na results. Mwambibya abakama sebo niba ino nichi choncho taboneka mwenda bululunga butuuse mwavaayo buti tulibo na twenda results tujja kuba banda tujja banda iwe tubanda abana bo tubanda abaidukulu tubande n'ebidukulu mwambya akama twenda results chichoncho aliwa yeyogeranga ino yena aliwa kule wabona omukazi nga afirime wetolayo oba wafa kabiri results tawana results kumukutu mwambya abakama tujja kubanda paka
okitegeire results de twenda